tufunyemuuko obuzibu eno London gye twazze okuyimba era mikwano gyange abadde bagenda okujja otunonako ku airport olunaku olw'enkya temusooka kujja mulindeeko. Omwami ono mwenna mumumanyi bulungi bamuyita Saimo omunene w'ekibuga akola ku Bukedde TV ne ku Bukedde FM Embuutikizi. Twajja naye mu nnyonyi y'emu era babadde bafollowinga live we nabadde nga ndi kuyimba ekiveera ekinankani kyonna ekyabaddemu ssente omwami ono yakibadde ku kontulo. Kuyimba we kwawedde omwami yasitudde ssente zonna adduse nazo. Saimo omunene w'ekibuga bamuyise ne boogerako naye mu mutima mulungi abatusinga bonna be twazze nabo kuba twazze n'abayimbi n'abantu bangi amugaawo omwana ssente 5 teweerabisa. Kyasazeewo adduse ku hotero gye batupangisiriza kwe tubadde tusula kati adduse atuleseewo yeeyongeddeyo agenze ku Emirates. Esente ze walabyawo muganda wange zino sente zeeno si yeziri eze Uganda. Buli kapapula ke walabye ngaawo 5 wange Brad kazitowa sente ebyallo. Abakyala ababiri abavudde Canada okujja wano mami omu yampadde $, ezizenga ziri mu $, $5, owokubiri nampa $6 gatta ku paundi zonna ze basonze wano obwa paundi 5, paundi 2, paundi 10, 5, 2, 10. Brad sente mpitirivu nnyo. Saimo taata ntobye ngondaba Brad ebidongo bino bimmenye nnyo nene mukadde nga kano nga Mungu anzijukidde anaazeeko ennaku era osazeewo 5 onkube onzizeeyo wansi mu bisooto. Sirina kintu kyemmanja abantu b'e London boy bamami bampadde ssente baddadi bampadde ssente mu bungi walayi ng'ebirooto bikyuse. Sirina kintu kyemmanja ezekise sirinayo muntu yenna gwe mmanja naye sente ositudde odduse nazo Brad. Sente odduse nazo bakwegayiridde oganye nti kwata sente z'omwana ozimuwe nga naye woolaba nti olina ebizibu by'okukolako ng'ozeeyo e Uganda. Brad nange nina ebintu nuulidde ne producer yakola oluyimba lwennyini olwandeese e Bulaayi eno nyinza okugamba nti niga oyo olwo oluyimba tafunanga sente zaalukola wabula yaŋŋamba twala tugatte obulamu Mungu walisaasira tulifuna. Kati oyagala nzireyo ewaka mwana 5 bange mbannyonnyola entya nga sente bandabye mu kamera ng'abantu bazingiira. Nzireyo mbannyonnyola ebibozi nti ate Saimo adduse nazo Brad gula biba bigatta. 5 wange siva wano nkyali mu hotero gye batupangisiriza yiino sivaawo. Omwana yazimwana omwana muyimbi omwana afunye sente ze lwaki omukola bwotyo naawe. Saimo abagamba nti zino ye sente ze banfuuwa n'agamba nti okwebaka ku maama w'embuzi zino sente ze banfuuwa. Ogabudde sente z'omwana ezitali zosatu. No, namuli that's be realistic. How could you? Nze binsobedde 5. Saimo oba ogamba nti ye zino sente ze banfuuwa zino n'olayira n'okulayira nti okwebaka ku maama wo ze zino sente ze banfuuwa. Nange nenkwatako ezo sente nindeka mu kati sente z'omwana ng'otya ngogabudde sente z'omwana bwotyo naawe talina kamera gyalina kuva jjo bino twabyogedde mu mirembe Saimo ne bamuyita nayoloopyeko muba sagala nabamenya manya ne bamuyita ne boogera naye mu buntu nti omwana muweeyo akajjaake mbezi zakwaddeko 8 paundi ati zizoolese zizi paundi 8 timulezi 8 mane papa nkwagala nnyo ebyokwogera bimpeddeko. Saimo wabanga ezo sente zagamba ze bampa agala kuwa sente agala obukadde 5. Saimo obanga mati ezo sente ze bampa ndi wamazima omwana aga milioni 5 Uganda. Saimo Nalubega yava Canada. Nalubega yampa $5 $5 nga nva ku stage ezo zonna sente gwazirina n'omukazi gwe yajja naye nampa amajja kati gwe ngamba nti zino sente zino paundi wakirina wokwata ziri $, za Nalubega n'ez'omukazi gwe yajja nazo ompeezo. Oli abakazi omu yampa $5 omulala nampa $6. $5 n'olukaga mba nina sente meka. $1 wano zote zirimu yazijjeemu dda ne paundi zokka ezampeereddwa wano nazo temuli bampa paundi 5 nga mpitirivu naye temulimu na ka paundi 5. Saimo ndagamu paundi 5 walesemu oba paundi wandekeddemu obukyere eno yino paundi 10 paundi 10 paundi 5 paundi 5 zizo ye sente zogamba zibampadde naye nga bampa paundi 5 obupapula bungi paundi 2 ziriwa
oyagala mami kabali oyagala mami uno kamukuwe ate tukayani ona mama we Canada akazi baba kubikulu bali nyanyonyi ne bava Canada bazze ne banga katujje omukazi nampa paundi 5 munne bwe yajja naye nampa la kuteko sendezo ayi simba kuteko sendezo sayima bambela ba ono mwana akwanye kiti ono mwana muto nnyo sayima nkwagala nnyo naye leero amanyi gampeddemu omwana mwesendeze sayimo mwana mwesendeze ate tebe nyinyi nange ndakuba nange witness kubuto mwana ono wala ndakuba witness kali batalozo mwana limu content n'abantu abaliwo okushonga balaba bulabi ne batandika oli ebintu batyaja kuya disappoint wala yamu penge yali ava ku stage wati ngakutte esweta yali agikutte bwati nga sente bwati ne bagimusikako ne bagirwanira awo bagitwala esente otuuka mu lumu wenava ogenda eri mu lumu ekikuti newe kubako bwasamuka ekivera kyatuka wali nga sente weziri abantu abasinga tebaagala wa bujulizi kwono olw'okuma ekitiibwa kyabwe buli omu akimanyi nga taliiwo bawadde obujulizi nga toliiwo sayimo kwata ennamba eno baliste ennamba yiino baliste ennamba yiino kubira mami kubira mami eri let me for the looking here dola 10,000 teziriimu muno kati ate olaba na zino ezaaliwo sayima agambye bampa zino sayima mpa sente sayima nsasula leero sigenda saagira mu sente kadi yiino tebannagikola pugulero mpa sayima nkwagala nnyo naye amaanyi gampeddemu nkubira wano gundi Moses andete milioni 3 ezazo milioni 3 eza Uganda emiliyoni 3 zongamba ne dola ze bampa dola 10,000 zirimu sente meka nga tetunagenda ku paundi ze bampa Saimo nze nabyokwogera Saimo tukole bwe tuti tugenda sirika Saimo kwata sente zo zogambye ze banfuwa zizino dadi dola zaalimu zonna dola tezirabika kokwata ongambye okwetaka ku maama wo zino ye sente zizo ate lwaki nninda zizo ogambye ze banfuwa tetugenda okukola nina kufuna milioni 3 mwenene ne laptop yange laptop yo ngitwale ngikozesa eki Saimo milioni jana nazireta neraba ndimukubira Saimo notuuka n'okulayira nti maama wo okufa yezo sente ze agambye okwebaka ku maama we kugambye ze sente ze nakwatako n'enseka mu nsawo endala ne bakola endala ogambye wazigaba wagabirako gezaani yaze jakudde meeting eno soko lete esabi sose maize zinga mu bantu basente azukaite esabi n'ennamba ya mami owe Canada eyajja n'omukyala bwe yajja naye yampa dola 5 ne dola 6 dola ziri wa Saimo nze momo wadde oba timamu ate agenda mutwala wa nze njagadde balaga nti bya ddala wuuyo mukubire wuuyo bamukubire Saimo ajje wooli gwe dola 10,000 zirimu sente meka eza Uganda milioni 3 nga mu emitwalo 8 olwo tetunnabala zino paundi tetunnabala paundi ezampeebwa nkubira wano gundi Moses andete milioni 3 ezazo milioni 3 eza Uganda emiliyoni 3 zongamba ne dola ze bampa dola 10,000 zirimu sente meka nga tetunagenda ku paundi ze bampa Saimo nze nabyokwogera Saimo tukole bwe tuti tugenda sirika Saimo kwata sente zo zogambye ze banfuwa zizino dadi dola zaalimu zonna dola tezirabika kokwata ongambye okwebaka ku maama wo zino ye sente zizo ate lwaki nninda zizo ogambye ze banfuwa tetugenda okukola nina kufuna milioni 3 mwenene ne laptop yange laptop yo ngitwale ngikozesa eki Saimo milioni jana nazireta neraba Saimo notuuka n'okulayira nti maama wo okufa yezo sente ze agambye okwebaka ku maama we kugambye ze sente ze nakwatako n'enseka mu nsawo endala ne bakola endala ogambye wazigaba wagabirako gezaani yaze jakudde meeting eno soko lete esabi sose maize zinga mu bantu basente azukaite esabi
ne namba ya mami owe Canada yajja n'omukyala gwe yajja naye yampa $5 ne $6 ziri wa Saimo nze momo wadde oba timamu ate agenda mutwala wa nze njagadde balaga nti bya ddala wuuyo mukubire wuuyo bamukubire Saimo ajje wooli gwe $1,000 ziri mu sente meka eza Uganda miliyoni 3 nga mu emitwalo 8 olwo tetunabala zino paundi tetunabala paundi ezampeebwa ali oli mukwogera naye mwenna muganira nze okukkiriza okumala ebintu bino ng'ono mwana afunye obukadde 5 simple muwe esatu ziriwa sooka oti esatu tulabe we zitandikira ono mwana afunye sente ze Saimo nze ono simumanyi gwe kyali wange naye nze ndi w'amazima nze omumanyi Saimo amanyi gampeddemu Saimo amanyi gampedde Saimo amanyi gampedde omuntu gwe nayogedde naye emisana nga tuwogera mu bulungi jo bwe twabadde ate sente zange zoyiriba nazo wanji daddy yes daddy sifunangako yadde ak'ekikumi okuva bye nayimba omusajja yali yeebuzabuza ne ŋŋamba wenna akaawa mwenna mujja gunsala mugende ne mugonja alina amaddu ng'alina omuliro okitegeera ate lwaki njayana mu bantu lwaki njayana wali oyagala nkukwata matayi mu bantu wagabiraani eyazikola Saimo zina jendaga sente z'omwana zijja wali ono ndi mukubira aletera miliyoni 3 aletera 3 ani laptop ya soka zo sirete naye nga mu mazima ga Katonda mugulu okwebaka ne mama Saimo mama wo gweyagala okwebakako omwebakirako kinga sente okimanyi sente teziriiwo kuna ebintu Saimo byoyogera nama Saimo mpaka sente kange Saimo abantu banjiridde sente kuwanula mwana kaneyozeko ennaku ennumye nnyo Saimo dadi Saimo kaneyozeko ennaku lwaki olinya mu mukisa gwange bwoti lwaki onkaabya amaziga 5 wanji dadi olaba wano wetuli yes dadi bagenda kutuuka batugambe muve wano kyopala mbasabye meeting nsoke njivemu ngende mu kale kati soko neyanziza Saimo leta sente zange embere mundu ampe sente zange mwana kadi tanwa ulidde omusajja byayogera ampe sente ngenda kunyonyola nti abantu buladi nti bazimbadde ne bazibba abantu baliddamu ddi okumpagira anti buli ze bampa baba babbanzibe kitegeeza sirina makulu seetaaga buwagizi ninasooka nunula zino ani beti mpologoma aliwa omusajja sente zonna yazibbye zonna ate mwali mwagala wali eri mu bantu wenyini wemba nkwatira omusajja amataayi mwali mwagala mukwate mataayi mu bantu buli omu yandigunsa omusajja namulabirawo ng'atandise okwebuzabuza